This is from Patilla in the danger. Yes, alright, mbaniriza akakufifija the news anka habagara balungi abampuliriza ngamba nti okola kyamaanyi nyenyi ddala okubaga ate hoje kumireko gye bali gyonna gye tusizako engalo olunaku olwaleero kansubire nti oli maalidade sana wenjogera ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Robert Mwesigwa Rukaringa ono ye mubaka omulonde owambara North yes agenda maaso okubanga ate abuuzibwa kanana katano ku nsimbi z'ettaka ezamubwebwa mu mwaka gwa 2009 okubanga ate akwasaganya oluguudo lwa train werina okubanga ate luyitira oba oluguudo lw'eggaali y'omukka mu bitundu ebya Portbel wamu ne Mulago era nga kigambibwa nti ensimbi ezo ziwerera ddala obukadde 357 wabula nga ono kigambibwa talina yadde akalaga nti ettaka yaligula okugeza nga risiiti nti tazirina abazimubuuza ziriwa talina ate nga bagamba nti ne bank mwe bamusindika okubanga asasula ssente ezo bw'ati ategeezezza nti takola ki tagijjukira n'akamu n'akatono ddala embeera bw'etyo bweyimiridde essaidi eyo naye nga tujja kwongera okubanga ensonga ezo tuzinyonyoka wabula nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita Emongo ngono Deputy Speaker Mulamba bw'ati naye avudde nagenda maaso okubanga ate alabula ababaka ba Palament bonna abaami abagenda maaso okubanga balina emize egy'okuzaala mu baana ababuwala n'abakyala ab'enjawulo ate ne batagenda maaso okubanga ate batekinga responsibilities zaabwe nti essaawa yonna agenda kubanga ate ababya kino kiddiridde oluvannyuma lw'abamaama abawererako ddala okubanga balumba yafesi ye ng'abamu bali mbuto abamu balina n'abaana nga bamutegeeza nti omubaka gundi yanzaalamu naye aganye okubanga ate ampa obuyambi agambye nti akoye okubeera kansala w'abakyala bano abikoyedde ddala so abeegayiridde nti buli akimanyi nti yazaala mu mukyala oba yazaala mu mwana ow'obuwala agende maaso okubanga ate atekinga responsibility nga tannaba kubanga ababya era nga kitegerekeseko nti abasinga obungi abaana be bazaalamu baana ba universities ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama bw'atyo naye avudde nagenda maaso okubanga ate ateerawo kyapiriwe omubiri amanyiddwa nga Pastor Bujingo n'agamba nti mwenna abagenda maaso okubanga ate muvumira omukulu oyo mu kikomye olw'ensonga nti mwenna mukimanyi bulungi nti obufumbo libeera komera so tolina ngeri yonna gy'oyinza kujajinga muntu avudde mu bufumbo omuntu oyo waba avudde mu bufumbo ng'awulira abikoye ekitegeeza aba awonye kye bayita ekkomera abasinga obungi mbu muli eyo mwafumbirwa naye temuli basanyufu n'akamu n'akatonda katwaki omuntu waba avuddeyo muvaayo ne mugenda maaso okubanga ate mumuvumirira takomyawo agenze maaso okubanga ategeeza omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom oyo nga naye abadde ayirawo omukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa omubiri n'amutegeeza nti woba owulira nga olumirwa nnyo Teddy Naluswa genda maaso obere nga ate omukubba ekidaala ebinda bimwe tokote mwana tobere nga omuwonye ekiwubalo ddala okubanga weesiba ku musajja wa Katonda ebyo ebimu ku ebyo bigambo byagenze maaso okubanga ate akozesa nga ayirawo Bujingo omubiri ate ye omukulu amanyiddwa nga Black Skin yes nakutuusako ensonga ze oluvannyuma lw'okukwatibwa nabeera nga ate atwalibwa wali eri ku poliisi ya Ginger Rada ku nsonga z'oluyimba olumanyiddwa nga Jenvudde lwe yawandikira omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool kakati wenjogera essaawa eno kigambibwa nti omukulu ono bamusindise mu kkomera eruzira era nga wakubeerayo okutuusa nga ennaku z'omwezi 9 olunaku lujja kubeera ndowooza lwakuna Desemba ono mwennyini ate abeere nga akola ki aleetebwako mu kooti embeera bwetyo bwekoze ki bweyimiridde wadde nga bayimbi bangi beegayidde Bebe Cool agende mu maaso okubanga ate omukulu ono tekinaba kubanga kisoboka okudda ku mukyala amanyiddwa nga Moureen kabasita ensonga ze naye twazitegeera bulungi nnyo ddala okuva lwe yavaayo nagenda maaso okubanga ate azanja mu bantu nga omwami amanyiddwa nga Kasami Captain Kasami eyamuzaalamu omwana ow'obuwala bwaganidde omwana we kugamba tamuwa kakisa kubanga ate akuza omwana we nga maama ensonga ziwanvuyidde ddala era ng'ono ageze maaso okubanga ate ategeeza nti kooti gy'abadde yeeyambisa mu bitundu eby'entebe baginafuyiza dde olw'ensonga nti omukulu alina ssente so kakati tafunyeeyo buyambi n'abeera nga ate aweereddwa amagezi nga addukira mu Kampala afuneyo baloya ab'amaanyi wabula nga atera ageze maaso okutegeeza nti omukulu oyo Captain Kasami takomyawo agenda maaso okubanga ate amutiisatiisa nti ave ku musango guno ebintu abyesonyiwe omwana amwerabire wabula nga naye alayidde n'agamba nti okufa n'obutanyagwa naye nga mwana tutagenda kubanga aleka mwana we kulira mu mbeera eyo gye yabatotolera mwenna gye mukola ki gye mutegera obulungi n'agamba nti ku mulundi guli yayisibwa bubi yakubibwanga buli lwe yagezangako okulwanirira eddembe ly'omwana we naye kakati ku mulundi guno tagenda kubanga ate akireka kugenda ate nga ye omukyala amanyiddwa nga mama wa Ssegirinya kyadda kimu ng'agenze maaso okubanga ate ayanukula essala ze nammwe mwenna badde bagenda maaso okubanga ate musabira omukulu nabeere nga ateebwa olunaku olwaleero bamuteeredde ku kakalu era ng'omukyala amanyiddwa nga Honorable Shami Malende omusango abadde akyagutuliramu ddala bulungi jjukira nti gye buvuddeko awo omukyala yavaayo nagenda maaso okubanga ate ategeeza nga bw'afuna okutiisibwatiisibwa era nga bamusaba omusango aguveeko naye mwana tu n'asigala nga ekintu akyakiriko okutuusa ku ssaawa y'olunaku olwaleero kinajjukira nti omukulu ono yasooka n'abeera nga ate akwatibwa omulundi ogwasookerwa ddala era ng'asibibwako eyo mu
mu kkomera ekigonga aliwa muno amanyiddwa nga Honorable Alan Ssegirinya ku lunaku lwe bagenda maaso okubanga ate babata era nga babatira kakalu ka bukadde 10 bwe batyo bagenda maaso okuddamu okubanga bakwatibwa era nga ekiwejjowejjo basibira kitalya omukulu nagenze maaso okubanga ate awere nemba n'ensonga zino nga mulwadde ffe nange tubadde tulaba obulungi era nga badde aleetebwako olumu ku Zoom awo nga yenna n'ebigere byakola kiki byavunda maama wa Zaaka ab'enfunda eziwera nga akabira ku parliament nga akabira ku koti nga yeegayirira bekikwata ku bagende maaso okubanga ate munange bata omwana we wabula Mungu bwatu nagenda maaso okubanga ate akigira olunaku olwalero naye nga mu kwebazaawo wabaddewo engeri y'okusikamuko omugwa ye maama yeebaza mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ate nga bo baali nabo balaga nti baagala abeere nga yeebaza abantu ba saidi yawa yeeno abakibaddemu ennyinyi ddala so nno ekyo nakyo kiviiriddeko abawagizi abamu okubanga ate batabukanga beebuza maama lwaki yeebaza Museveni ate nga mbu Museveni ye andibanga yeyaviirako okukwatibwako omwana we so nga ate abalala bagamba nti ye lwaki yeebaza bali ate nga ne bali nabo tebamuyirawo mubiri kwegamba biri awo ebityo ebityo naye nga ngenda kubanga nkulekera vidiyo eyo nga maama agenda maaso okubanga ate asima abantu n'ensonga endalalalawo bwentyo kansabe Mungu fonnaawo agira akunkumira oyo atakuumira mpeera beera bulungi nkwagala nnyo weeraba Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu7 7 2 5 2 4 7 plus emu7 7 2 5 2 4 7 3 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa nebaza President Museveni okulabanga bamuwaki mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawa omukisa mbeere bulungi Bakitana webaza kooti Mr. Museveni kooti yetadde Hon Ssegirinya era twagala okubaza kooti eno okubanga ezeemu naye bunene balabanga abazadde nebisanga abazadde nebata Hon Ssegirinya ama njagala webaza kooti omulimu gw'ekozesa naye onyebagiza n'omukulu naye nina okwebaza kubanga era atugakala President waffe Mr. Museveni si yatadde Hon Ssegirinya kooti ye mutadde omusoyo tomwogerako maama tondeke kansoka ayogera Kayemba Jambo kwateko Jambo kansa agenda kwogera era naawe kuliko ya pata kazi yes Tegira. Eyo esiro kyokulya kugenda gabana. So do we start? Excuse me. Pastor, you're going to give us a list of the grounds that the base going to apply for them, because we understand that it's the same places that the bail has been granted. So it will be tell us about that. Yeah, today here at Uganda Road Court, we were able to secure bail for Hon Ssegirinya in respect to the charge of incitement to violence. And some of the grounds that court considered as follows. One, that the accused person was charged with, is being charged with an offense that is made by the High Court. No. Yeah, today here at Uganda Road Court, we managed to secure bail for Hon Ssegirinya in respect to the offense of incitement to violence, and the grounds that this court considered. First, that the accused person is being charged with an offense that is bailable by court. This offense of incitement to violence being a misdemeanor and not a felony, court saw it fit
that it has jurisdiction to grant bail. Secondly, that the accused person being just a suspect and an accused person who has not yet been convicted, evidence has to first be adduced. So the fact that we have to respect the presumption of innocence and the Constitution of the Republic of Uganda, court said it's mandatory and it's incumbent that the accused person be given bail. And also the sureties that the accused person presented, court found that these people are substantial, they are friends who are not the accused person, and they are going to ensure that the accused person reports back to court. But also court considered the fact of the accused's illness and sickness, and court even said that it was in that court that the accused person displayed a rotting foot that everyone was able to witness, and that prison has on several occasions failed to produce Ssegirinya Muhammad over illnesses. So they could not now turn back and say that the issue of illness needs medical documents to first be adduced. So court said that it has noted the fact that Honorable Ssegirinya Muhammad is visibly ill. Any person can see that he is ill, and that is one of the grounds that court looked at and said that let this person be given bail. And also being a responsible member of the community and an MP was also considered because it shows that he will not abscond in addition to the sureties that he was presented to court. So court finally gave bail of 1 million cash and then 10 million non-cash to the sureties that we presented, who were two. That was Babonza Thomas and Ariho that were able to be sureties. And then court has fixed this case for hearing on 22nd December at 9 a.m. Does this lesson on your burden as the defense lawyers in relation to applying for bail, because we understand he has many files which has not been given bail on? What is about that? No, each court considers each bail application on its own merits, and court has looked at this file and said no, the person has satisfied all the grounds for bail, and it has discharged its duty. So it is not a must that when someone has other pending charges in other courts, they cannot be given bail. So we know that we have secured the bail in this matter, and we are going to go on and follow up with other charges in other courts to see if we are securing bail on those other files where bail has been denied. Olunaku lwa leero wano ku Buganda Road Court tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza omubaka Robert wano ku Buganda Road Court olunaku olwaleero tusobodde okufuna ekiragiro ekikkiriza okuba nti omubaka Ssegirinya Muhammad yeeyimirirwa mu musango ogwamuggulwako ogwogamba nti yakuma omuliro mu bantu bwe yagenda ku fans page ye Ssegirinya Muhammad fans page nti n'agamba nti abo bonna abatiisatiisa okutta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekinaabatuukako kisinga ekyo ekyatuuka e Rwanda mu genocide. N'olwekyo kooti ekkiriza nti mu musango ogwo kaweebwe bail abeere nga yeeyimirirwa, era olunaku olwaleero kooti ekkiriza n'emutta ku kakalu ka kooti akakadde kamu ak'okusasula mu buliwo. Wabula abazze okumweyimirira kooti ebataddeko miliyoni 10 ezitali za buliwo, era omuwabi wa gavumenti ategeezezza nti emisango gino gimaze okunoonyerezebwako obujulizi bwe buli, era kooti n'egamba nti nga 22 Desemba omusango gugenda kutandika okuwulirwa. Wabula ezimu ku nsonga kooti zasinziddeko okuwa omubaka Ssegirinya okweyimirirwa kwe kuba nti nno kooti naye etegeezezza nti Ssegirinya Muhammad ne waba kati taleese empapula za bulwadde, ensi yonna esobola okukiraba nti mulwadde, era ne mu kooti abadde ng'alaga ekigere ekivunda, era ne prison eremereddwa emirundi mingi omuleeta mu kooti ng'egamba nti mulwadde. So n'olwekyo kooti n'egamba nti omuwabi wa gavumenti abadde tayinza kwekwasa nsonga yagamba nti tewali medical reports kugamba nti Ssegirinya si mulwadde olwokubanga taleese medical reports. So kooti nekkiriza nti n'omwana omuto asobola okukiraba nti oli mulwadde, ensonga y'obulwadde enkulu nnyo, era n'agamba yemu kusobola kiyakkiriza abeere nga ateebwa ku bail. Ensonga ey'okubiri kooti gyetunuulidde gamba nti abalimi abaleese okumweyimirira abantu babuvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bajja kakasa nti ajja mu kooti, era nga kwabo tubaddeko ne Babonza Thomas netugerako ne Apollo Ariho abamweyimiridde. So ensonga endala kooti negamba nti omuntu omutasingisibwangako musango gwonna gukwata ku byakwekalakaasa, n'olwekyo tewali bujulizi bwonna bulaga nti yali ajemeddeko ekiragiro kya kooti ng'ateereddwa, n'olwekyo ateebwe agende ebweru asobole okusigala ng'awoza ng'ava ebweru
kubanga emisango giba gisigadde wegiri. Ate negamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'akwatiddwa poliisi n'aleetebwa mu kkooti abeera ateeberezebwa buteeberezebwa paka ng'obujulizi buleeteddwa. So obujulizi mu musango guno tebunnaleetebwa obukakasa nti yazza omusango ogwo. So n'olwekyo kkooti negamba nti afulume ebweru abeere ng'awoza ng'ava ebweru kuba ensonga ezo ate ng'alina ddembe okusaba kkooti kubanga emwenyi yeeyirirwa. Kino kina then nekirala kino kiina gye kibayambyeko ne fayini endala zatanaba kuweebwako beyiri. Kkooti eragidde nti akakadde kamu kabasasulako obuliwo mu bbanka okusobola okuba nti ateebwa coin of bail ate abamwemiridde n'abagamba abeere nga basasula $1,000,000 naye nga zo si za buliwo wabula ekyokuba nti alina waliwo emisango emirala egimuvunaanibwa mu makooti amalala ffe nga bannamateeka kiba kituwewula bwe tubanga mu kooti emu ensonga eyo tugimaliriza nti empapula zisangiredde wabula obuvunaanyizibwa waffe kwongerayo kulaba nti neziri fayiro endala beero gyeyamibwa oba girekyagaliddwa okumuwa tukola amagezi gonna agayita mu mateeka okulaba nti ate nazo zifuna release orders ezo omuntu waffe abeere ng'ali free. Hon Ssegirinya ye mubaka yekka kyokka zigenda ng'amaaso omubaka wawe Hon Ssegirinya nze gumanyi abasigadde bonna abasigadde bakampomedde ababaka abasigadde bakampomedde mu paliamenti bagenda kukusa mbuto zaabwe nakulisa famire zaabwe tebali ebyokujjako Museveni babivaako. Hon Ssegirinya Hon Zaake n'ababaka abatonotono be bakyali ku mulamu.